because mfuna nyo ebibuuzo nti are you fine? I am fine. My major reason today, ensonga enkulu is kirombe kya zaabu natadde oluyimba olupya baluyita kirombe kya zaabu nagitaddeyo video ku YouTube channel yange. Besides the song, I want to clear some statements zemwateeka ku air. Abamu nga baclaiminga Pinky yava mu team no sleep, Pinky yava mu team no sleep because bamusanga n'abasajja, Pinky yava mu team no sleep because bamusanga ne shisha. That is all not true. Si bituufu. Ensonga zange ne management ya team no sleep ndala nnyo, and I think siri mwetegefu kuzoogera ku camera for now, but what you should know ndi fine. Music agenda fuluma nga bwabadde afuluma because ekibeezaawo muyimbi n'okumuyimbirizaawo nnyimba zaata because tekiba kyamufula omuyimbi. So I will provide the music ajja fuluma omwagalidde. Oba nange wempulira nti ndi ready okuba wakyembadde nawo, I will release music. Ebya Pinky ani manager we Pinky kino Pinky kiri, I think mbirekera mwe kati because right now abantu bebasinga otuwa amaanyi regardless of the management and everything ebibaawo, amaanyi gaffe gaba mu bantu because ne batusupportinga ne batutuusa we tuba tutuuse. So everyone who is watching, everyone who loves Pinky, decided to be manager wa Pinky for now. Wemba atadde oluyimba gwe lutambuze because oyagala Pinky. Don't mind about the management, don't mind about anything. Oba oyagala Pinky n'olaba nti nina kyentadde, gwe weefule manager wange, kitambuze olukusaanibwa wadde, kitambuze otuuse w'osobodde because it is a lot bye mutamanyi basically, because girls, the artists, mwe mutulaba na appearances of we pass through a lot. Bingi bye tuyitamu ng'abayimbi byetasobola kubawo ne twogera because olumu tebiba necessary kubagamba because mu mulimu gwamu okureceiving music nga tuba tutadde nakwagala muyimbi, so effects oba ebiba bitutuuseeko ebimu I don't think kiba appropriate mu okubimanya. Kyemulina okutegeera music nti afuluma nti Pinky aba deliveringira kyemwagala. Yes, so I delivered Kirombe kya Zaabu 2023. It's my first release video eri ku YouTube channel yange. You can all go and watch it out. Yes. Okay. Loza muche uliddeko birako n'okuva mu management. Kirabika omuntu wabanga ayagala okugamba omuntu nti oli muwala mulungi indirectly agamba oyo mwala alina abasajja. Nga sirina abasajja, just abatayagadde kukituusa nti akyogere directly, but that is all not true. So I think abakyogera baba baagala kuyisaawo ekyo nti Pinky kawala kalungi naye ne bagamba Pinky alina abasajja, which is not the right statement to use because sirina, I don't have anyone in my life. I am me. So si bituufu. Abasinga abadde bakyogera simanyi yagivuddemu biki they are not together ne manager naate tugenze okulaba nga signature eri ku luyimba is team no sleep. Kati tekimbagambye nti ebya management mbiteeke ebbali muwagire omuyimbi ne music gwengenda okuta regardless signature kyefulumiddemu ze mbawadde olukusa mwena muli bamanager bange. So gwe olaba olimba lwa Pinky ngalize nsaba busaba mutambuze, do not mind about ani alufulumiza ani alutadde lufulumiddemu logo ki so long as omuyimbi yalutadde. alina ekibuuzo wasemba muwulizaako ndowooza last week gye tubadde leero mande wiiki ewedde. wali omwetondera kuzzeeyo nedda mpana nedda seekyo twogera ku business because tukola business. Happy New Year. Thank you. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo.
omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku Note 7 Notinya 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe Note 782 318 anamumwenda. Kisoboka Furniture Center kyokuddamu nkyo erifa. Kubanga tulabye nga Jeff is one of the best managers tubadde tulina naye ate in the shortest time yawukanye naye. Ngati nange ngenda kubuuza ekibuuzo naye lwakuba nandoozizza. Saagala kubuuza. But nkugambe omuyimbi siriwo. Sita music. So tufokasinge ku music n'omuyimbi. Nti n'emmotoka baagikugyako n'ennyumba ne bagikugobamu gulunedi atambula n'aloma. Motoka ki? Gye mwatambulirangamu eya Team No Sleep. Motoka Team No Sleep teyali ya pinki. Kati bw'oba okyaliyo lwaki si gy'otambuliramu? Bwe mba nkyaliyo mu statement gye nkoze njogeddeko ku kigambo nti pinki akyali mu Team No Sleep. Oba yavaayo. Ky'obadde ogezaako okulaga. Sikugambye oba gye ndi oba navaayo, nkugambye focusinga ku music gwe ngenda okuta, tofa ku label ki efulumye kuba lwe walabye olupya lwafulumidde mu TNS. So tofa ku label ki efulumidde mu luyimba lwe mba nkoze. Just focus on the artist and the music I'm going to release. Kati bookings zani azitwala. Do you have a management? All of you are my managers. Do you need a management? No. You don't need a management. Yeah. Wanje. Twagala otubuulire. Tewali asaaga. Twagala tugamba tufena tuli ba manager. Gamba either toyina management, tuwize siri manager wo. Omuntu ajja sente za bookings agamba manager wo. Abantu bajja bookings ziraga pinki. Bookings ziraga wa. Social media platforms zangu. If you need to book me, kube namba eri ku social media platform yangu. Toyina manager, toyina manager. Music. Teacher tugata in the first place, of course, music. Mwayawukana temwayawukana. Muwulira mwenna ekyo mwagala okiwulira naye temugenda kukiwulira. Anti yogera amazima. Yashuwadde okyanti music wagenda atambula. Enjawukana nawe joina Kiwa. Lwaki mugiyita enjawukana? Anti yagamba okusa abasajja. I've told you it is not true. Tubanga sisha yo munyumba tumunywa. Tiwamwogera nanti. Sisha munywa pinki. Tumunywa. Aizo kuba kamunywa naye ga ina ebiragalagala byako. Okubisa ebiragalagala byonna. Sikozesa biragalagala. Okyali muto? Ndasoba nkyali mwana muto of course. Kyonna kyokosa kikuba. Abasajja bo bakyalya kwe bagamba. Olaba sanyeri. Musajja gwenkyalira. No, because ekibuuzo kiri fani. Sina musajja gwenkyalira. Beba kukyalira. Okyaza. Siyanga lwaki baba. Tebankyalira. Baako obugambo busatu bw'ogamba manager Jeff Kiwa. Mwagala nnyo. I appreciate him. And I do not take anything he does for me for granted. Ozo lwaki omuntu yandivudde n'agamba nti biko kukusa abasajja omwenge. Lwaki yandivudde n'akyogera? Si buli muntu akubeera kumpi oba si buli muntu akulaba nti akwagala. So buli omu alina freedom of speech. Asobola okwogera kyayagala tewali asambuka. Pulani zo ziri zitya 223. Kuta music. Kale twabadde ku nsonga yakwanika mukono. Tusoba nga buli omu asobola olondebwa. Simanyi bakibigidde neno walutaddenga luliko signature TNS. Was this off an album or a single? It was a single. It was a single. Twasooka ntulaba Sheebah nga asoose n'akwegana tutekumayita kuwulirangako. And later on netumulaba nga akwembracinze. Yagamba yes kati akumanyi
Do you have any music about you with Sheebah? Not Or you yet. have an album? Not yet, but with time. Are you a feminist? Umwana mu my school buze bimubuza by'oluzungu wota gozamu nawe alinde ki I'm not a feminist, but I believe in we women, and I know the future is female. yeah Yeah. Did you look upon Sheebah with by living TNS? Did I link up with? No, walabira ku Sheebah lawo okulekawo Jeff ne TNS. Oba ye yakuinspire nze nula nti Sheebah gye yagenze yakikoze she made it. Yakitegeera. Nedda. No. Think buli kyakola kikola ku lulwe and kikola ku lwa future yange because mwe temusinga kweyagaliza.